Nyumira nnyo bwe nkutunuulira bwe mba naawe nfuna emirembe ku bulungi bwo saagala kwebaka njagala mbe nga nkutunulako ng'empewo efuuwa n'embika obusirisiri obwo mbukugobeko kuba lyempitsa essanyu lyange tulo tontwala nawe njagala mbe nga mutunulako ono mwana w'abandi yalungiwa naola kimpa essanyu muli bwe mba nga mubikawo n'empewo nze bwe ndaba essanyu lye gwe musaala gwange. Kale nkwaniriza eddoboozi si ly'eddungi ennyo naye nga tujja kikubirawo. Eddogo lingi nnyo mu industry kirabika omwana nange yankuttemu omanyi eby'ennaku zino. Waliwo anyway sijja gendayo nnyo mwana muwala gwe nina ku seeti ate mbadde ngenda kutandika olugambo anti ku mumwa kwendya. Nkwaniriza bwe kuba mulabi mulungi wa Fik Media, subscribe, like, comment, share, nyiga akade programs zino zifune nga zaaka airing oba nga nakaza uploadinga. Ate osobola n'okunyiga akantu ako kolabako join osasulayo akasente katini nnyo okusinziira ku busobozi bwo n'oba nga osobola okulaba ebyo abalala bye batalaba. Sino omukisa gwe nina ku seeti olunaku olwaleero tugenda kuwayamu emboozi ya music hit yagiina kati ku countdown zonna yetambula akadde. Obadde omumanyi obadde olina by'omuwulirako ebyo n'ebirala bitugenda okuttaanya tubulire endongo agisanze atya biki byasuubira n'ebirala ate atubuli mumanyi awo mwagalawo nnyo mufumbo anoonya biki ebyo byonna agenda kubanga abitunnyonnyola. Otegeke n'akasimu ajja kubeera nga akatuwa bw'anaaba anoonya ekintu obenga okikwasaganya gwali eyo atulaba. Sino nkwaniriza nsaba atulaba omumbulizeeko omweyanjulire mu bitiibwa byo byonna ate ekintu tutandike okukola ogutuleese. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba Fik Media. Amanya nze Sino Mukisa omuyimbi wammwe. Batunulireko bakulabe bulungi bakwetegereze kubanze kati nkumanyi omuyimbi wammwe ow'ekyasa akitegeera akadde hitmaker. Okay, Sino Mukisa gwe nnina. So Sino tutandikirewa kale katutandikire wano. Ennyimba nnyingi nnyo zozze oyimba. Bwe nakusisinkana nze nayagala nnyo oluyimba lwa tulo era ebiseera ebyo walupafominga nnyo naye ennaku zino n'oba nga tokyalupafominga. Naawe oli ku kino ekyokugamba nti oluyimba lw'oba ofulumiza mu studio lw'oba olina okupafominga? Kisinziira singa mba nina obudde obumala sirulekaayo naye nga bw'omanyi nti oluusi mubeera ku show nga abalina okupafominga abalala bangi. Ebiseera ebisinga neesanga nga nina okuyimbako oluusi eziri mu promotingibwa then nenzijjayo n'olumu. Kati ntera okuyimba Ntaawa ne Tulo. Kati oluusi olumu nnyimba Tulo olumu kisinziira obungi bw'ennyimba ze mba nina okuyimba. Awo wennyini sooka otubuulire ennyimba zino okuva lwe watandikirako ne bwe zizze zigoberegana paka ku akadde lwe tulina essaawa eno olufuuse ensonga. Nasookera kulimba lwa Tulo nenzizaako oluyimba baluyita Ogwabaawo, nenzizaako Twefuna, nenzizaako Ndeese Mukwano, Ntaawa, Mu Bikopo, then Akadde. Baproducer ki b'okozesa oba okozesa omu? Abaproducer oba buli lumu luyina olwawo? Abaproducer banjawulo. Tulo producer Jona, Twefuna, Twefuna One Blessing ne Ndeese Mukwano, then Ntaawa Nikopan, Mu Bikopo Chosen, then era Chosen ye yakoze Akadde. Then ba writers era okozesa banjawulo? Ba writers, Tulo it was me. I was the writer. Twefuna. Nga wawandiika bulungi. Yeah, I'm very good at writing when I sing.
twefuna like ogwabawo ne twefuna yali Dawson Magic ne Kayazi. Then ndese mukwano it was Jacats. Ntawa it was me. Then Mubikopo it was me. And Akade it's Dawson Magic and Kayazi. Bawandise bulungi bambi. So ng'ogyeko ng'okwewandiikira olina abalala b'owandiikiddeko kubanga ondabikira okuba omuwandiisi omulungi okusinziira ku music ono. Sikikola officially nti ndi writer. Ntera kwewandiikira nze binnyumidde. Katuzeeko akatambi emabega otubuulire music ono omutandika ddi, wamutandikira wa, omuyingira otya era famire yakiraba etya ng'omuyingira? Music namutandika long time ago. Ngandika Nakato, ngandika Baby. Nga nkyasoma mu secondary. Naye nga mutuufu olumu nagananga n'okusoma ne ngenda mu studio. Abamu basobola okunjulira abandabanga nga nsobola okugaana okusoma. Nga sikugaana like sakikolanga mirundi mingi naye nga nsobola okulaba nga mutuufu nina akayimba kenjagala okuvoicinga. Ne ngenda mu studio ne kwolwo neŋŋaana ogenda ku ssomero nenzija mu uniform ne ngenda mu studio nayambalanga wigging naye nga n'abandaba tebamanyi nti ndi mwana muto kuba nateekangako wigs kati ng'oli bwakulaba alowooza oli muwala akuzeekuzeemu kumbe nga ndi baby. So webbirira oba maama yali abimanyiiko? Tabimanyi, maama wange yali tabimanyi naye ng'awulira neeyimbisa ewaka bwe bityo era mugamba nja kuba muyimbi biki bwe bityo. Okay. So wasomera wa nursery, primary ne secondary era wakomawa? Abayimbi temwasoma? Endonge tuvuga nti nasoma nursery nagisomera ku St. Ahmad. Nagisomera mu St. Ahmad. Then primary nagisomera Kalinabiri Primary School. Secondary nengisomera ku Masaka SS okuva paka A level, kuva senior 1 paka A level. So from there woyingirira Endongo oba weyongerayo for further studies? Awo nentandika okweyiya mu Ndongo. Naye nga it wasn't officially actually Endongo ya serious ngitandise awo nga tuva mu lockdown. So you are, that is around 2021 or 2022? I think it has been lockdown 2020 and 2021. I think it was 2021. 2021. Yeah. Okay. So can netulo mu biseera ebyo? Tulo was yaliwo already but I wasn't serious with music. Okay. So Endongo ogisanze otya? Endongo bannange si byangu. Challenges ofunye nnyingi okusinga ku birungi? Challenges ze zibadde zisinga obungi so far. Naye kati tugenda tukungulamuko. Era nsaba abawagizi bayongere okumpagira nsobole okungulamu. Awo nyini woba otubuulira kusomoozebwa kikosanze. N'omuwala ali eyo atulaba alowooze nti tagenda kuyingira Ndongo, alowooze nti bintu byakubeera awo kakopo ku soosi. Bannange si byangu, emboozi mpanvu nnyo ezo. Temeetememu otubuulire abasajja of course kati ebimu era bye bya bulijjo nti producer ajja kutega ekibatu, video director atege, presenter atege, promoter atege. Munnange nno simanyi mukama oba yankolera ati ekintu ekyo naye mbadde mu Ndongo naye eyo challenge sigifuna. Eyo challenge sigifuna. Especially abantu abanyambako banyamba lwa mwoyo gwa ggwanga bambi but tebakola bati. Bafuka mikwano gyange ne tubeera ba mukwano naye tebakola bati.
nga weesiimye toyinaako mu studio ya muyimbi n'osanga mu kitanda nedda ssebo project yo tugenda gikola ku ssaawa 7 gwa kiro naye mu kugikola tuulu yiino sooka weeyale mba mpaayidde mba mpaayiriza saagala kulimba naye nga kyokyogerako kikubanga weekiri mu industry kibaddewo waliwo abakituuseeko ate nga baana ba buwala anti ekintu kino sijja kubanenya siina gwe nsobola kujajinga naye olumu nenekwata olumu abaana abawala gye beekwatamu waliwo abeetega mulimu abajja mulimu n'abajja nga zakimanyi endagende wagundi ankolera oluyimba nja mmuteera oba tebayinaamu kasente nga kino just nze mpa kyennina nange nkuwe kyotayina nange sirina kasente era akatono kemba nnina ketutetenkanya naye simanyi mukama yansaasira ekintu ekyo by the way sigenda jjajinga nnyo bantu balala naye mukama akyakinsaasidde ekyo naye mulimu challenges endala challenges ezo ziri bwe ziti nti osobola okufuna omuntu tugambe kati nga bwolaba maybe radio presenter ng'omuntu gw'olina okukolagana naye ogenda kufunayo kasente akatonotono nomala n'okamuwa mutuufu natakukolera kyokoze eki kyosasulidde baluma abantu baffe abamu industry bakuyita kuluma baluma ate nga nze mba nakwesize nenkola ki nenkuwa sente zange ebyo babikola baproducer nomala omuwa sente Lucy nakugamba sasula omaleyo nkumalirize project yo nomala ogikola nakulindisa emyezi 3 nomala ebyo nodda mu tagimalanga obanga gye sitayagala kugikuwa kati twagiddwa TikTok abaana ba TikTok bayaye omala okola challenge omuwa sente akolere challenge nokuba essimu nga tazikwata akasente nga yakalya dda nga takolanga yadde ka challenge akabibibi takolangayo challenge yadde embibibi neegi naye yali akikutuusizzaako munnange bali tuwe emboozi ebyo bye twagala sigenda mwogera leero okyamubanja okyamuyinamu essuubi nti luliba olwana aligikola oba agenda kukola eyakadde kululi ayinza okuba nga yagira sigenda mwogera linnya leero kamuleke Okay. So tubulire ne ku birungi wadde okusoomozebwa weekuli n'ate n'ebirungi weebiri ebirungi nabyo bingi byenfunyemu katonotono tezinaba nnyingi kyovola nti nsaba obuwagizi bongere okukola ki okunyirira onyiridde kisa kya mukama munnange si magezi gange emikwano ogifunye emikwano ngifunye n'ebitonotono ebirala bisobola kwogerera mu maaso ga kamera. So promotion omusanze otya ku ground ku zi TV ku zi radio nyimba kizo tambuza promotion wise kicho osobodde okukolako? Ngezaako byonna TV, TikTok, buli kimu social media byonna tugigezaako wonna ku ground byonna tubikola naye nga kyobomanya promotion kyekyasinza obuzibu. Osobola okukola video ya za sente yonna kuba zo osobola zikwata mulundi gumu naye promotion it's the osigala o promoting cha promotion kyo tekigwa osigala oteekamu sente tekigwa ngo promotings nebo bigamba nga babiwulira waliwo n'okuba nga tebabiwulira ate awo waba challenge ate era n'obi promotinga oluusi ne bitavaayo oba muyimba nnyo ebyamakulu manye ebyekisiru bitambula nnyo tetugenda muyimbeko ku biyimbayimba nga bya kisirusiru tebitegerekeka bitambula ate ne mukola ssente kati mumuddayo no music omusenekerefu ne mu ending up nga temufunyeemu nze ne verifiki n'ennyimba ebyekisiru byange ne bitambula buli show nga bayitaazi anti olaba munnange era n'oyo abayimbye ebyekisiru
oba osanga ke kabeera akaddeke ako buli omu aba n'akaddeke naye nze sisobola kuyimba bya kisiru because njagala fem ey'amangu ekijja amangu kifa mangu. oyimba ku laavu yokka? Ninamu ne gospel songs naye sinazita. So far projects zonna ezakafuluma za love. Lwaki okutegeera nnyo oli mufumbo? Nedda sebo siri mufumbo. Kati omukwano guno gwoyimba bino obijjawa kuba kati ezisinga projects gwazeewandiikidde ze bakuwandiikidde ze ntono gwe gwani atugamba ku mukwano atali mufumbo? Munnange ebyo ebintu ebimu tokera bukezi ku makya nti kanyimbe kino it is biba callings sikera bukezi nengamba kati kampandika oluyimba mala kiwulira mu mutima gwange nti at least now I have a good melody I can write on kati olusi ebimu mbiraba ku mikwano gyange ebimu just imagining some things kyekyo. Ng'oggyeko omukwano okay oyogedde ku gospel nti oli mukolako mu studio oli mukufumba saawa yonna omufulumya miramu aki emirala gy'osuubira gy'oyinza okuyimbako? Emiramwa mingi sinza nagimalayo mingi naye nze ekizze kyensabula ekizze saawa eyo kyensabula. Tuli mu 2025 2026 akonkona in fact mwaka guno obululu bugenda kutambula munabafuzi singa abaakutuukiridde ow'ekibiina ekimu sigenda kubuulira sigenda kubuuza oba oli wa NUP oba oli wa NRM kuba bye bibiina ebisinga okutambula naye oyinamu enteekateeka yonna ekola ennyimba z'ebyobufuzi ku buli mutendera gwonna oba pulezidenti oba MP oba meeya oba ani kansala? To me I don't want politics. Era saagala kwesembereza. N'okulonda tolonda n'endaga muntu tolina. Nonda naye dealing with politics no. So oli wa yero oli mumyufu? Kindi wano ku mutima gwange. Oba oli watermelon oba oli nsujju? Kiri ku mutima gwange. You'll never hear that. So toli ready kukolera munnabyabufuzi yena project naye bwajjanga akusaba akalulu n'akwokya nayo akasente ng'okalya butuuka ballot paper wali ng'otiikinga gw'oyagala? Era nga bwe gambye sitera nnyo nakutambulira mbintu ebyo nti oba mpulidde wano waliwo akakubye nga kakwatagana ku politics. Era munnabyabufuzi yenna anaakuyita mu kasizoni ako nga katuuse jangu sino nine miliyoni zo 3 jangu nyimbire kulaale era ojja kuperforminga. Saagala kwesembereza politics. That's me. Ogenda okutusiba mu bwavu. Eno season 2025 2026 tugenda kubeera mu politics. Saagala gwatta mmandwa na migugu. Era omwazi wajeyaga akyajja tule wemagere werwakitula. Era tubuulire mu kaseera ako wa wagenda okuyiwa omubiri. Ekyo tukireke ekyo politics. Era tusuubira kwesimbawo wantu wonna. I can't deal with politics. Why? It is a dirty game. That's me from even at school. Asaabirako leader. Wadde class monitor wadde ani? Ekya class monitress babiŋŋambanga koze abaana baamanyanga omutima gwange nti sisobola bawaayo, so they always bawanikanga emikono bwe bati tulonda Barbara nga olumu nzikiriza olumu nga ŋŋaana naye ng'olumu bakusemba nga you have no option naye bakikolanga lwa nsonga baali bamanyi nze sisobola kukola ki kubawandiika sobola bawaayo akapapula ngokawandiika n'okola ki n'okayuza kale nga nina ekisa kingi kati nga bamumanyi mu ekyo, so saayimirirawo nti neesimbyewo. I've ever been a class monitress naye nga it wasn't my
like my concern nti nakiriko nenesimbawo no. It's not among your callings nti you're supposed to be in any position of leadership. No. Abayimbi ababenyigiramu oboogerako ki? Do you think kitwala career zaabwe maaso? Kita fan base yaabwe? Kina engeri gyonna gye kiba controllingamu? Abayimbi bena abavuddeyo mu lwatu ne balaga side gye baliko. Buli omu ayina ebimusanyusa mu nsi. Kati ye asobola okuba nga politics yamusanyusiza era abamu babifunyemu okusinga ate ne music. Kati buli omu ayina ekimusanyusa. Asobola okuba nga afiiriddwa fan base ya music naye nga ate sente azikoze mu politics. Naye nga nze omuyimbi abe muyimbi, politics abeere politics. Muyina ebibiina bingi nnyo ebibatwala. Nalabako neene Masaka nga muyina ndoza mwakiyita Grema. Ekyene Masaka. Kati an association eri under federation ya Eddie Kenzo. Yeah. So gwe mwoli. Jam session in Kampala mbeerawo. Not all the time, but sometimes. So Kenzo akuinvitinga oba batekawo program nti tufunayo maybe oba abayimbi okuva mu gundi mu Grema bwe bityo. Wali buli omu wali free. Kati bwe mbeera nga ndi free. Wenjagalira nsobola okwetwala ne manti jam sessions za lwakubiri nze ne neetwala ne. Era kisoboka tewali agaana kasita ogenda. Yayikira nti sijja kufuna kasente. Edikenza abawo agaba akasente. Akasente sika buli ssaawa. Ebintu ebyo abantu ziba ku budget ziba zaafuluma tuba tuze ku jam session tuyimbe at the end of the day ntambudde olina oteeka amafuta mu mmotoka nerabi olugoye make up biki ebyo biba byakwagala obikola lwakwagala kubanga buli wobeera wali osemberera omuntu gwotakola ki gwobadde tosemberedde sometimes bwekibeera. So is Eddie Kenzo your personal friend akumanyi nti gyoli or he's not a personal friend. Nange musanga ku jam session mwemanya amanyi Silomukisa amanyi nti gyali mu bayimbi kaŋŋambe kale ab'e Masaka ne atamanyi mu bayimbi onna. Yali ampuliddeko kyemmanyira nga tuli mu jam session yali ampuliddeko ng'era tuli mu meeting ku federation cause ŋŋendayo era mu meetings zaayo kyekyo. Okay.